Mumakaga Andre amakaga koze so many mawulire muri ebitanda mu studio byonna. I'm with Andre the man, and of course ndino mukulu bayita Grenade mukulu ono naye he has been aina haseno yali asanzeko the same story different script probably script just yechuka mukatono naye nga almost story yemu ne Andre so tumulina naye wano ku set to apologize nga tutanise bit late tubadde olukuba tubadde twagala okubatusako ebya Minister of Health ku nsonga ya coronavirus, but given the report je tufunye njagala okungira obabule bannayuganda nti we can still step on this pandemic tuongere kukola ministry kye batugambe tunabe mu ngalo. We can contain this. This is Uganda, guys. Tetugwamu maanyi na subi. Let's do this. Tunabe ngalo tukume obuyonjo as much as we can. Kati kasoke mbuze ku mukulu Andre, of course science okulaba Andre kalisibo obula mugamba ki yono Andre akubye nyimba nga nswera yono Andre akubye nyimba nga so all those songs we've had of Andre yono yes sir si muganda yono Andre. And of course on my left the Grenade ogambo otya ngotide corona ngomutide nnyo patuyinza okubanga tukutya bangambye abantu fulufiga yangambye abantu abasinga okubanga bali affected mu corona Grenade ali omukubo kubanga abakyala tebachajja batumanyi oli mukyali ya bakyala kati n'abakyala gwegen kulaba abakyala bakendedde moba abakyala bakendera batya corona tabakendeza ayo bae otubuuza ne wana byokomunga soko nayo komunga great Andre otulwaliza wano. Okay, how are you Andre? How have you been faring? Alikiria Obulamu butambula steady. Coronavirus iragutulwanya Okay, first of all, chap embozi nyinyi nendo zatugenda kubesinga nnyo ku Andre embozi esizo kutambula. No, on Friday we sit down and tukitunulamu embozi ozogiraba omwana gwe bayita Nadia Rania omumanyi you've done for her so wakolera music embozi ekakasa nti you went beyond mukolera music n'omuleebyeta okulebeta bakwekolera tubamuleebeta wayo ensonga za July n'agaana n'omuma n'oluyimba lwe. So we really want to hear your side of the story, by the way. Chibera ne oluyimba nalumwa naluta. So yaluta da, it was like 1.5 years back. 1.5? Yeah, ne ku YouTube kiraga ntino lwati. Audio. Video since akola video bekola nabo ndoza abantu baba balala though nange solo bikola so naye sinze yali ayinokole eyo wali mukwano gwange nkolagana naye bamuyita Kenny Heights Montage era ino gikola so ekyali ku program naye nze kyemmanyi omwana alabika yali ayagala kwetira abakantu ke ndoza kamukoledde kuba olede mumanyira ne kati gwetwogerako yachikubye mu ngeri ye so you think it was a stunt? Simanyi oba kuyoba yali stunt naye nze ebintu ebyo tozitera bikola ge mazima naye ekyaluyimba allegation eri nti oluyimba wayingiramu mulima n'okola remix. It wasn't a remix, it was yali collabo nga bwe bajja abayimbi n'omwandikira oluyimba then later on ne batula ne bagamba singo tuteramu. That's how it is because tuteesa bira byammwe n'abayimbi. So it was her who even suggested? Yeah, just yali manager we bamuyita Vincent though sagala bigenda nnyo nga we kyalira bwe kiri naye kati ye ndoza waliwo nga omanyi abana atondoza wali yamulira namugaawo okola kino ne kino it will be something good for you. So I think ndoza we kyalo kyamukoledde it's okay naye I think so tukole ebintu faabamu tutoba era ne tutoba ne tulemerako paka katonda wakufunira enzigi no nezibeera nzigule neno tandiko kikwampula. But I think kimukolera nga yo omwana naye just nti kyalina okuyiga nti si mu ngeri eyo
koze ngeri ebirambi ogenda okunona amanya gantu koze nebintu ebimu batitwalanga akantu akatono though it affects obulamu bw'omuntu ujje bujja Bobi Wine yalinga omuyimbi ffenna twali tumanyi nti najja kugenda mu politics kati time bwetuuka mu maaso bwe yali alina okwesimbawo ne bamuga waayi wali omuntu yagala muno kino nekino kino ngaaklaminga kino nekino ekyo kiyinza okuaffectinga though it's okay ye naye ffe abamu kibeera kituhaminga obulamu bwaffe gye tugenda kozi tetulina kubeera bayimbi lubeerera tetulina kubeera producer lubeerera tetulina kubeera bawriter b'ennyimba lubeerera no tulina kufunayo ebintu ebirala gye bujja mu maaso tulina ebintu naffe bye twegomba bye twagala okubeera gye bujja beyond just the production gye bakola ba today. So I think ebintu ebimu abaana bano abajja balekeraawo obiteekamu bakikosenga omukisa okuyitawo kisoboka asobola okwagala okuyitawo but talina kireeta mu ngeri eyo. There are other stunts ze tusobola okukola naye nga simbi bwezityo. The thing about the video watch tomuwa video oba kyekimuluma video mbeera ya corona ge mazima ate date gye twali twaplaninga fennani videographer ali taliiwo nga flying out nga nange flying so ye already bali nga bateeseza date yaabwe ate nze nendwawo nendokomoyi nakomawo mangu ne bashootinga olina mugana no Andre is my friend for us we shall organize then we do a video ku parts ze ate okumuwa oluyimba because yagambye olulwe oba oli busy jamu olulwe nti nalwo walumma actually ndoze okumuwa oluyimba lwenga singo yakakyogerako nga ali claiminga ebintu bye naye yaleetangamba komuwa singo the issue was about the video shooting so yet yali patient okunnira kuba nange ndi muntu ndi wa ddembe I have rights okugamba wait we can make this I think that's the thing, yeah. Back, we are trying to settle. Kasuku Anega Seko, we are going to analyze this issue as well. Gurnet. Yes, sir. You've worked with Andre Obadeko, victim of such a circumstance in your career now. While we emboze ya ita na ino maneuvering and ita only to realizing and someone was trying to paint fake on you. That was what nyonyola. Who is Andre? And what in a situation nga wengena maso, what does it how do you analyze it? What do you pick up? Chicho funa muchonga bigena maso. To be honest, the banga de Andre, ne banga limaze na Andre. Deni myaka nga munana nokusuka. Baze nkuzinga Andre. Asabiliza. No, simu yango kintu kinge ekyo era n'abantu bakiwulirangako kuba simanyi era buli mwali ali surprised. Naye nze eno kyenyinza okyogerako ekyo just kuba buwe mwana oyo magezi afune engeri gya kuba omwana music industry eno si nnyangu omaye buli omu kati alowooza amawulire ge gakola buli kintu omuntu olina okubonaabonako kuba kyekituufu nje kyongera omuntu olina okubonaabonako omuntu olina kiringawo n'agamba ozimba kizimbe tusobola zimba kizimbe nekigwerawo so ate ayina kikuwa kuba nti omuntu mulungi ayambye abantu bangi naye Brunedi musabiriza okusaba si kibi kuba ffe tuli basajja mulina kusabiriza era ne bwe tusaba it's not bad naye toyinza kuva eri n'ogutandika kudda mu public mbu kino nakino but do the things really happen Kasuku nsanyisa okulaba ono ye Kasuku twagala wunzika nsonga ya Andre mungambe giwunzisema twagala yagaleeta sema nakatuuka giwunzika nada kyengamba wrapping it up because it's been a talk of town sema ekisooka how true could the girl be? How false could she be? How innocent could Andre be? How guilty could he be according to analysis? Kati nze mbadde saganya okutunuulira ate eyo direction eya ani mutuufu ani mukyamu ekisooka baba Andre yasawa omwana kikyamu naye ate he has every right Kasuku ani buliriza problem y'omuwala yokka nze gye nnina naye eryemu omuwala abanja oluyimba lwe ekyo njagala ndrosooka omwana omuwa oluyimba ekyo kive mu ddiiro kati omuwala obuzibu bwe yakoze bwokka buli bumu okubanja oluyimba ate n'ateekako accusation otegera kyeŋŋamba singa yazze ye nga tazze kubanja luyimba n'atugamba bugambi nti Andre yansabiriza
twandigambye nti ki nate challenge endala eriwo eryemu nti Andre waddemba okusaba oba obutasaba omuwala talina watugambira nti ne bamukwata by force otegera kyeŋŋamba omuwala ekya force kyagamba nti gwe Andre bwamusabiriza Andre n'agaana ne bamugaana kati Andre out of obusungu oba onyimye kale genda okola ekyoyagala nti that is why that girl kati situation Andre gyalimu twagirinako eno mu bayimbi muno mwe batabeerera n'amagezi abayimbi twafunako challenges nagifunako n'abayimbi abo boolaba ebyo bintu omuwala byakola bikomawo bukomi omuyimbi ng'ajja n'akuleetera oluyimba bakuwa oluyimba n'akuweerako ssente oluusi oba ozimusabe oba oluusi tozimusabe now oluyimba ye n'alowooza nti olina kulufiirako radio n'alowooza nti babakuwadde emitwalo omuntu n'alowooza nti babakuwadde emitwalo 2 radio agifudde yiye otegera kyeŋŋamba now ng'ate radio ina ngeri gyeddukamu okitegeera kati nga kye baakozesanga kye baasuulangawo nga bagamba nti Kasuku asaba ssente oba omuntu yenna blackmailing waliwo yajja paka ku monitor awo naga nti Kasuku nabo naye ŋŋamba oli boosi wange ne mga nti oluyimba luno lujja mu fomati yaffe nti ye ne tujjayo logo ne mga oluyimba tulukubye emirundi 3 olunaku for the last 1 week radio yiye nti si yiye namugamba go n'aswala kati omuwala problem ye yemu era ensonga waki Andre will walk away from this nti omuwala yeta situation gyaleeteddemu okutugamba nti bamusabiriza yeina obuzibu saawa eno yanditugambye nti njagala Andre ampa oluyimba lwange can she bring that back in future katasobola kireeta kati boba Jackster bemba nkubanja sisobola gattako nti ate n'okwana ne mukazi wange bias already ebeera created ebeera eraga nti mukazi wange yakwogeza mukazi wange gwe wakwana yanjogeza bw'ati. Do you get what I'm saying? I get it. Yes. Kati omuwala ayinza okuba alina legitimate case we don't know because tetwaliyo WhatsApp ze batulaga ze bayogerako na Andre ziraga nti they were friends nga boogera otegera kyenga tewaliwo party etulaga omuwala nga agamba nti saagala toddamu kubiŋŋamba omuntu n'akusabiriza okusooka ogwokubiri n'atukanaga nti mpulira empewo enfuuwa jangu keewaka naawe n'otulaga nti ate ogenzeeyo otegera kyeŋŋamba kati obwongo omuwala we yasuulidde because you see Onakwyo Jackster, waliwo mufo kyogamba omuwala nti give me some. Oyinza omugamba man, I'm feeling lonely, can you come over? Yeah. What does it stand for in quotes? Thank you very much. Kati omuwala asooka ayogere ku luyimba. Asaba oluyimba lwe lufulume. Olube bamala oddumuwa. Ate lwe lwagaana lwe lwavuddeko problem. Kati abeere ku luyimba era Andre nze muwagira 100%. Andre yabayimbi yantama. Andre ina issue endala. It is not one girl. Waliwo noweka sese. And how do you allege on? How do you responding what yakwecho? Waliwo weka sese, waliwo abalala abadde Facebook ne bagamba omwansajja oyo ayina talent naye okusabira. There are so many. So how about those ones? Nze kyemmanyi ku kintu wekizuukuka ofunawo abantu abeera idol nga nabo baagala attention. So atoyo weka sese naye muyimbi namukolera dda n'oluyimba lwe nenduweereza producer weka sese namumaliza cause producer wita Abraham Wachi wamuwa data producer cause mwana yali abeera wala. So my things oba olaba interviews zange ebyaddala ennyimba zange nziwa time mazima okufuluma ekintu ekina cause nina okulowooza nze ebintu byange siyakeera nga producer nti nno nina studio nina okukeera nkumakya mbeere ng'omulimu kiyinza okunsoma netandika okuddamu beats zange zezimu so nkiwa time so omuwala wajja ne tukola n'addayo kasese nangamba olimo nanimugana nomanyi wali producer wange kyali wange bamwita Abraham ajja kukolera ekyo bamwita Aksam ajja kukolera ekintu ekyo bulungi ne tukanya olungi omalira nagenda ne bakimaliza bulungi ne kigwa so ndooza alabyeyo byono naye naga why engeri nange Andre about the bed kasokera kumulira ku kitanda is it ethical and professional for you have a bed in your studio naddala mu manyu ja kufuna abawala bali vulnerable don't you get tempted ekyane kijana kyambadde bulungi because we are human Bruna jatugambe tuli basajja I know kati ekyo kanki ekitanda
kiba ekiti nina home studio then nembeera ne studio zenkoleramu emirimu nga Olantina abantu besaagala bamanyi wange abantu abajja ewange abeera kyali wange nga wakugali nga olaba Grenade bajazimini ban you get so woba ojja ewange so kitegeeza we are friends you get then wabeerawo studio olumu mbadde nkozesanga ya Roger you get manager Spice Diana era abayimbi besaagala kumanya wange okukola program eyo so nze wange nimeddembe okukola kyenyagala koza olumu production ya vibe ate n'ebintu byekitana nabikoma dda right now studio yange separated in you next thing and it's my home studio ekitanda ekyo ekitanda era tekirina buzibu kuba kibeera wange ate Andre waddembe okukola kyonna kyakola ki kuba teri yamutuma kola studio ye waddembe li nga bw'onaagamba kasukaso okusalawo n'agamba nze wano maka gange walitaddewo office yange walitaddewo radio waki addembe kukyadembe kasuku can you wake up program ye eriyo yokumacha noba ng'olinamu ekitanda ng'oline kalibala muli ku buliri mukoledde okudra ku baddembe bati betuba kyetwagala. It is okay. Yes. Do you know how many men have beds in their offices? Abantu. Do you know? Do you know? Now let me tell you. Do you know how many people? Na yakula office ye ngeriko side ya wali toilet nabiro wali ekitanda. Kati fe just Jackster fe tuina amalo. Bwe tuina amalo ngaba na Uganda. Tuganyo peaking into modern society. There are people who work from home. Ngatafuluma na kisenge ki. Waliwo olala apangisa room mu studio room bed n'ateekako ekitanda kye wali n'ateekawo emmeeza ye waakolera wali ne TV n'abeera. Thank you very much. Kati bekiba the question is not oyo omuwala agamba nti Andre alina ekisenge ekimanyi kina kitanda. Is that her place? It is not her place. Maybe that is the fear. We should not make the bed an issue. Koko, maybe that is the fear. Either Andra yamukwatako ng'asaaga why? Because it's like kisaaga kyo. Omwana n'agamba asiputeko atalina n'ekitanda byebiddako biko. Nze kyenjagala okugamba abantu bonna abatulaba Jackster kiri beekiti. One, we should not even make this an issue. Okitegeera abantu babasaba buli lunaku. Kuku, omukyala gwe bayita Hollywood waliwo omusajja bamuyita Weinstein bamusibye. Cases ezazze abawala uzakomeo as far as 20 years ago ngagamba nti okuwa audition yasookanga kusaba asimani nakwata obi n'akola biki but that is the cost of success. Otegera kyengamba that is one. Ne wano ebintu bibaddewo kati omuwala okuleeta story eyo nze ndaba nti yagirese in bad faith. Otegera kyengamba and that is the biggest problem. That is why her case will not hold water because teyakirese mu mbeera nti because waliwo omuntu agenda okujja Jackster today you said there ajja atugamba nti Jackster lekerawo okunsaba ndi mukazi mufumbo talina kyakubanja talina kyakolaki. The attachment of you wanting your song n'ogigattako blackmail y'okuba nti bakusaba is what waters down everything. Era nze problem yange n'omuwala yali emu saba luyimba. Kuku omukyala gwe bayita Lian. The last time I spoke with her why she quit music. Lian omumanyi bulungi. Yangamba nti abasajja music industry abali bayitiza omusaliza nti ne bwakuba oluyimba olulungi kyamuta ne moral nga luzo binyimba tebinyuma nti oli you intends to sleep with her just to get which means it's happening. Yeah, but this is show business. This is entertainment business. What do you expect? The only solution or question should be to the person gwebasaba. Do you accept or not? Abantu babasaba nebogenda mu owino. A girl's vulnerable. Erimwe bakasuku babasabiriza abana bano. Nze ekikulu kyabana. Do we believe bali vulnerable mu mbere? Tebazo omukyalo byagambye Andre. Etsoka but the producer musajja. Agambo kuwa eating area Spice. Everywhere. And they are tempted. Abakazi batondebwa kusabibwa. You need to understand that. However, the question is, I mean, chiddira ye obakiriza obagani. Naffe tulina abantu betusaba ne batumma. Naffe tulina abatusaba nga abasajja. Ne tugera balaalasa
tetubalalasa. That was so barbaric of that girl. Otegeera kati golowooza producer ky'omulala agenda okumukkiriza okugenda ewuwe bakole nga amaze okuswaza Andre ani ajja bawa sente. It is not about the money, it is about someone's reputation. So it was generally bad. It was bad. Ne wabango yina an issue on Andre omuntu ali intelligent the reason is what I wanted the girl to do, and I still say omuwala asaba oluyimba lwe era nze njagala kuyita wano wetuli Andre yamba omuwala oyo omuwa oluyimba lwe oluddo lumuwe kive mu ddiiro nkwegayiridde bwegayiriza Andre kyoluyimba oluyimba olwedde nalusindikiddemu abamu ku bamaneja be bamuyita Karimu yabadde kyali wange and actually you're introducing, he's the one who introduced them to me when I do oluyimba then nemugamba nze omuwala musonyi simuyinaako buzibu wa kasita kyalagadde actually namusindikidde ne message nangamba omwala amuwadde screenshots ngambi nemuga that's great cause nze ekikulu nakirabye nga tekirina era kinyambe ennyo okumunyugira ng'ate ye tamanyi sobi. So just have an example y'abantu n'abayimbi abalala abato like bakole music si kono namanya g'abantu. But Andre, do we believe such things are happening somewhere? Nti eri abaana beba manipulating nze nti b'otangira sijja kukubira. Do we believe it's happening somewhere? Nze kimanyi maybe not with you but nze kimanyi bankolegana na muntu engeri gye mukwataganamu kuba nze natandika okuyima nga mba mu ssomero nagenda nesanga ba Jacobo ewa Shade. I used to be young but they used to believe in me ng'ate ndi muto nnyo so engeri gy'okwataganamu n'abantu is just kyokka kye kikuyisaawo. kankibuuza ekibuuzo nange ne Kasuku. Thank you so much. Kasuku, do we believe eri abaana bali vulnerable? Actually why do you use the word vulnerable? No. Vulnerable beera painting a picture nti omwana ali hopeless oba helpless. Vulnerable baba nti everyone it's easy to take advantage of them. Kati sebo gwe kyogamba nti ubaluwe basabye ne bawaayo kati mbabeera babatekinze advantage of. The mere fact that someone takes courtesy to ask for and not take by force is enough. That is where nze wena video okuwagira ono kubanga omuwala teyagambye nti by force yagambye ne bansaba naye wakuma oluyimba lwo because oganye muma there is a force. And kati ekyawotalinze down what the girl was saying is this. She said olwokuba bamusaba ne namma yensonga kyoluyimba lwakoze. Now you see the challenge with that statement is have you heard from the person doing the song? Now omuntu akola oluyimba n'avaayo n'aga nti nina program bwenkola ennyimba. Otegera kye ngamba? She was lined up to do this and this and this. So I was going to do the song like this. Now, where does that leave you? Ekyo kisigala nga omuwala ayina loophole because everything she has said has been watered down. Oli agambye ayina program kwakolera ebintu bye. Bw'aba the fact nti yakkiriza nja kujja mu video and he didn't make time. He didn't make time. Why? Twandibadde tubuuza lwaki teyajja ng'ate yakkiriza okugamba nti ngenda kujja ku video. That's where the questions are. We need critical thinkers. Andre teyagambako nti baamukubira omuwala talina watugambye nati yakubira Andre naga asijja kujja. Andre yamugamba nja kujja. Now kubuuza Andre lwaki tewagenda ku shoot eminuli gye waschedulinga singa akuleetera PC ye n'akulaga nti agambye Tuesday Sabbath n'akulaga nti Kolo Bebe yali mu studio onookola ki? Otegera kye ngamba kati ensonga kinaga nti omuwala yakola ensobi ye ajumeabalala abajja. Do you think bona bote nenda bona tulina bagamba bugambi nti okusabiriza weekuli okukkiriza n'okugaana kuli gye bali. Omukulu ono Grenade yakoze n'oluyimba baluyita user about how much the damage a woman can cause ku story yatambula Grenade kati ngenda babulirako ekintu out of experience. Fe naffe abayimbi abalenzi nga ffe tulina ne studio ezimu nga nyebaza bwe twazeedalira tuzirekayo ng'omuntu na program mukuba ne simina agijjako naye nga siga ati wamusasula oba ki
Kitegeera naye just when ebintu bino bira bikwata mpola. Kitegeera naye muwala nze engeri gye yazzeemu yabadde yavudde ku kyoluyimba naga naye manyi kanswaze buswaza muki oba ndiro omwana ono amwagala kuba mwalina omukwano n'eggundi ne mukyala gagundi yani they had love era ne tukakasa nti maybe okwawukana omukyala yatugamba tebyaliwo guno nedi yatunga mu luyimba era owulira story esaawa zino tuli ku kyala ati kyenjagala I want to let your story with his the same story but different script yeah but you see that is also a problem tusobolera nga waliwo laavu naye n'ogaana omwana omuwala oba n'omukyawa bwabanjagala kiba kirungi mba n'ensiimi okunjagala kuba okwagala towamuwayo hopsi nti nja kwagala Angela Katatumba byakiwanyi nze kimanyi okwagala kukuwa mwekubye empeta kwakubeera mwembi so bino ebirala tuba tudatinga budatinzi muyinza okuba nga temwekuba manda nayengera mu dating so towamuwamu hopsi towamwagalako temuli mulavu nze kimanyi kiri mu nature tekirina buzibu y'omuwala waabanjagala neyanziza njagalire ddala actually mba neyanza nnyo kuba kizibu okusanga abantu abakwagala gesanga omuntu akwagala koko tumunzike don't you think there is a love in this actually the story when Najirabye I think these two people were in love or they were trying okay they may not have been in love but they were trying to initiate a sexual relationship that went bad either for the girl and she you know that one word was n'omuwala bekigwa and you feel you're not interested anymore so when benalabye ebintu ebyo nabiwuliriza I felt there was an understanding between these two that may have gone wrong especially ku end y'omuwala yena Sarah want this is how she's going to come out to the guy and that's what most people think but the good thing is Kachorimba balumuwadde Andre kusaba nalabye ebbaluwa z'abaloya oba mwagala swenga drop those things kati ebyawedde ate kirala Andre sagala otye nnyo ffe tuli excited nnyo kati we are bantering you we are doing memes because it is kya bulijjo abantu babasabiriza sagala obeerawo otandika okwenda kuwazambo abantu banandowoozaako ate kati obuwala obukwagala bugenda kweyongera kuba bumanyi nti toteze kibatuwo kuwulira tumaliriza ebyangela how to is ebyangela mukyali ne Angela mukyeyagala ne Angela Kalali tulikugira ku byanadya by the way byallo nabisazizaamu just it was a letter from my lawyer naye just twakirozaamu nga tulaba abantu bakola ensobi nti mu buntu musonyi wagala n'ekibiro ekyangela nga tumaliriza Angela mukyali tulika nedandika Angela ngambi ogwo kati lwaki kuba oyagala twogere ku Angela sawa naye pozi kati njagala n'omuwala musabe nti kati eyo story yawedde and lwatugambye oluyimba yaluweereza manager wo please kati mubireke omwana kale yena mulabye alako okuba muto but bibaawo okitegedde so omuwala forgo those things naye atuyambe n'omusajja omulala n'amusaba atukolere nga ndrebe yamukoze kuba kati ekitegeeza buli anaamusaba kale thank you tubale tulina okubeera ne Pastor Siraje okay soko tusibuleko okugambo njoke ngenda sibulereyo omuwala yekka time agigendewo mu studio ogere mu studio tumwegayiride ko naffe tukyayetaaga bayimbi Brunel is actually done a song wano olwa corona I liked it tulutadde Andre mulutadde leero kale thank you tubadde kutunina kubeera ne Pastor Siraje yagobye Butcherman bakyankalanyemu batya ati anti Butcher yamulobinga eri ewagondi bafunyemu obutakane olwafunyemu empeke ya sente Butcherman bamuwaddeyo nkwanyumiza gwakowa then n'ekyokubiri Butcherman kugonde ku bato ya Bebe Cool ne Bobby Wine ku bato ya Bebe Cool ne Bobby Wine Bobby Wine yagamba Butcherman bwe yajja ku stage okuyimbirako Bebe Cool nti Katonda baakunyiiza toddukira wa staan naye alayika okuba oyo omwana yaddukirira ddala ewa staan nze nkubuulira katunzi kesho but I'm gonna have Pastor Siraj on Monday on that matter ey'abasumba bagambye enjiri kati sente era Pastor gundi avuddeyo leero n'akikatiza Pastor Uganda tabirumamu obulokoli sente amulumiriza jje atweerere so we have Pastor Siraj okwongera okubanga
tunyonyola engeri Janet is engages so much with artists. I think he will give us the right voice on this. Kasinkane next week tubagalize weekend enonji. Thank you so much Andre. Thank you so much Grenade. Nekasuku mukama batukumire. Bye bye.